naye amazima enkiiko tubadde tuziyita ezimu nga zifulopinga olwange meya wa LC3 Central Division twebaza olw'omulimu ogwo obutakoowa era embeera etuuse bwe mwantuma juzi mu lukiiko olwaliwo siwali emabega wali eri mpulira nti mwami Bakalubanga yagiteekawo nabakubategeeza this time around I'm going to be very very tough and strong on my feet. Kutuba nga twagala kuzimba kibiina tebekwetaka muntu obwo bwebanga offisi gyeri ejjeeta mu mitendera tugitwala embuga bwebanga ekkiriziddwa tujje tugironki tetugenda kukola bintu buli ayagala okukola activities z'ekibiina jangu wano tetugenda activities naye jangu ki jangu wano tusobole okukuuma obumu n'okukola emirimu gy'ekibiina ekyo bikoza kisanctioning sebo yakutegeeza mbe tukoze tugezezzaako twagulako wano ku ntebe zaffe ng'abakulembeze n'abantu ba bulijjo naye olw'ensonga nti tetwaziramba entebe ezo zaatubulako abakulembeze bannaffe kati olwaleero sebo nga bwe twayogera nze nalagidde registra ayite olukiiko luno tutuule wano abantu bano nga bakimanyi naye leero tulina ekitiibwa nti okuggyako ng'omuntu aganyibuganya okutuula tulina entebe tulina emizindaalo gino gyatuweereddwa munnaffe mwami Bogerson Nsese Busingye gye twogererako tukwebaza zino te tuzipangisiza n'entebe tetutabera kuyisasula naye ng'abakulembeze bannaffe bano otuukanga wano eno tebaagala kuleeta ssente kuteeka mu kibiina naye mbagale ne bayomba ne muleeta n'akiiko tubeera ne constitution yeetakisa okubeera n'enkiiko njagala kwebaza mwami Kyasa olw'ekyokuba ekyotuwadde ogwo gwe mulimu mu bantu naye manyi mweba oli abadde atuguddeyo tuzzi webalekuwebaaa sabo tugezezzaako okumanyisa enjiri bantu mmwe mubadde nga mwogera nnyo ebigambo bino bitumalamu amaanyi tukola nawe okola ekakwamalamu maanyi kyetukoze ekitundu ekyo tukyenyumirizeemu tukoze nnyo okutambuza enjiri yaffe ey'ekibiina ne ideology buli tukwata emizindaalo tweyanjula ne twogera ku pulezidenti waffe kubanga ng'emaanyi gaffe naye bw'otuuka wano abantu NUP be bagenda ku mikutu ne batandika okukuba nga bakulwana kyokka ate balwanadde ng'omubaka bw'ayogedde obanga bamuwadde ssente genda kwejjanjaba twagala mufu ne bali bazifuna otubanga bafa bamujjanjabe kabiiki tuliriza tukoze emirimu mingi mu kibuga wano nesebo abasinga okutulwana be bantu baffe abali wano olyola ebisale ku kukubo ne bitabaawo tebagwa kifaananyi bwe banga Katonda bakubijja because we have a challenge gavumenti sente ezitwala mu Uganda yonna tebiri mukono wano e Masaka obisanga mu kkubo Entebbe obisangayo e Kampala biremye naye gweofiira kuw'emikono wano eno yobeera tolaba wala tebiriyo ku makulu because it's a government promise eribatira okulemesa okukola emirimu naye bano nkoza okutegeera ne tuwana n'embeera bangera kuwana ffe abantu bano bakulopera era lipooti eno egendagenda kutereera paka ku security okubakokera ebikozesebwa mu mbeera eri erwanyisa bakulembeze bannaabwe ekyo nsaba mukyuseemu abantu baffe abafunye obuzibu abamu abaana baffe basibiddwa abamu bababuzizzaawo konala bagende mu kukanatta ntino abamu tulabyeko nga tutuuse tugenzeeyo okulaba ku famire eyo notwalayo akatono ekyakulabirako twagala kwebaza pulezidenti nti we yajja twatuka ne wasempijja naye professional we yalinnya n'atuma omubaka ne ttiimu ne tugenda ewa Kanatta nti akabonero kalungi nnyo okujjukira abantu baffe abali buzibu naye ngaakutegeeza infacti nalayira ekyaweerwa Namugongo kyenva kijjukire nnyo nayingira teeka era February ngaggwako bajja kulangirira soja yani era afuuka atya kubanga ndaba wano abantu bangi beetaba foot soldier ate saagala gamba nti tebali nga sinaba kutegeera foot soldier yani omutuufu kasita obulawo okukola emyufu ofuga foot soldier kati saba ssebo ekyo tuyambe kubanga era ne ba foot soldier bagamba nti nze ndi mukulembeze ng'ekyokulabirako atwala disitulikiti nnya ne foot soldier n'agamba
kabala si atutwala foot soldier tulina tukola ki kati mbuuza NUP bagitwala mu kitundu nga temwe foot soldier awo kyembadde njagala ssebo ono tutangaza ne bategeera wo bwe bagwa kijja tuyambako mu mbeera eno egenda nga tugenda mu kaluluka nzikiriza nti Ssekirinya n'okusooka okuliba kwabadde kuwe naye gavumenti yabadde egeza kutereeza ebyo byabadde ayitamu yinza okuba nga ndi mulimba naye ekyo Katonda atusaasire era atusonyiwe. Nze Wanyaga Alex Rovant, PA wa Secretary General w'ekibiina ekiganzi kya NUP, tuula ku lukiiko lw'ebyokulonda lwa NUP Election Management Committee. Nze ntwala local government desk ku Kitebe, yafu bakansala mwenna abali ku local government abatannaba kweyoza na kwetereeza namwe timujja kubanga mbadde mbalaba nga mukola ki namukola banga temukola. Ntwala obuvunaanyizibwa obulala recently bangaseeko obuvunaanyizibwa obutono nga nze nsaba ekintu kimu pulezidenti wammwe ayite mu kitundu kyange atuuke bulungi emukono kubanga ebiri emukono bimanyi naye ng'ayogera nawe. Therefore abali wano nga mwambadde underpart za red engoye za red naye nga mukusiba okutusuula mwetereeza because NRM ne NRA omugenda okulaba mu meetings zaabwe ne baziyiwa baba banze okulaba nga NUP yennyingi mu bo and tewali bwe baloopa nga tebagobereza bifaananyi none of you that sits in their meetings nga tulina bifaananyi byammwe tewali ataba mu meeting ne bagiyiwa eya NRM ne NRA nga wa NUP ne bataweereza bifaananyi because babujulizi ku bambega bwabwe ni wano weemuli neze sikyajja kufa kwana ndi mulamba okukola ki okutambula kasitonsala witi nkola ku Kitebe obufa bwenjogedde obwo butono nnyo bagenda kunziika ne mbanvudde nsigala nakafunaaka n'akamu. What we must do is to serve the community n'otula mu kifo kiwalimu n'okiweerezamu abantu babenefiting nga mukubeerawo okwo. Ssekirinya bye tumwogenda omwogerawo ne mugenda omwogerako yalafuubananga ng'okubikola naye teyafunanga ng'akyalina kansala. Bw'atuuse ku bwemupi n'omusobozadde okumalako ekisanyi just because bali bamulabanga atwala ettutumu maaso ery'ekibiina. Therefore mwe abantu abali wano nga musuula NUP mu mukono mwe balabe ba mukono n'eggwanga mwe balabe ba NUP n'eggwanga because eggwanga bwebanga lyasazeewo nti lyagala kushitinga live mu kibiina ekibadde kikulembedde emyaka ana nga lyagala ligende mu kibiina ligende mu mikono emirala mu kibiina kya NUP nga lye likitwala nga mwe mwagala okiremesa then you are the problem. Mukulu Kabanda bano bayinza okuba bamanyi ekigambo ky'okukopaso otwala disitulikiti nnya aza omuweereza owaazo wakati wansi wo ne wabaawo focal person wa disitulikiti baffe ku lukiiko lwa disitulikiti nga EMC tetulinako registra oyo bwe tutandikirako okukirira wansi bwe twagenza okukola structures z'ekibiina ne tutandika ne bateekawo task force committees kwe mwalondedde honorable Nambozi as a chairperson n'olukiiko lwokoze ki lw'osomye. Bwe tugenda constituency enkiiko ezigenda okugenda zigenda kusangayo technical person registra kubanga disitulikiti ekola ki tekuli kitegeeza mu disitulikiti eggwanga ebalina disitulikiti 46 n'oligatako constituency 353 nga bwe zikyali olwaleero structure yabadde nnene nnyo okukimanejinga n'ogitambuza ne kifacilitatinga nga yegenda okusalawo n'okustampingira omuntu tugamba tusoboleko 353 constituency level so kwe tulina omuntu oyo constituency registra tukwatagana ye Mukulu Kabanda bwa buvunaanyizibwa bamwe mu abali eno tugamba nti oyo nga registra w'ekibiina byemadde mwogera nti alabika abakyala abalaga interest ya kaadi abagamba susu abagamba kino kyenjagala abagamba kino ne mubitandika kati mulema okumuwaayiriza nti yanguza kaadi baabe mwogera. You women, you are the problem when it comes to cards. I had a woman yaleta muwala we nga trading okuba card najimumma and I always said that not her but others nate mala nchiwairiza because wakansala chonze bwenchikana longa yabadde ankwani. Therefore abalina obujulizi ku registra mubogere kati mugana okuva 2026 mumuwairiza tukwataga. Below him are the sub-county election officers, siba registra but election officers.
parish level tugenda okukolera emirimu egy'okulonda abavubuka. The election officer of parish significant tugenda kisindikibwa bya Bakama. So tulowooza nti mutuweereza asobola okwogerako olulimi luli olwa I have it. Nabasobola okuwandiika obululu artist 125 n'agawandiika 125. Mazima. Kubanga mutalikole ebitebbe n'okutya mu Luzungu balina bit translate ng'agenda kuyita omwana wa translate ng'ebirala. Section eyo nga ngamba banange Electoral Commission etegeka okulonda ng'ekozesa njagala mu kiseera kino kyennyini okubayitira guno results olwafuluma ne basooka baga nti abakyoli n'abagisu baweddewo.